abalungi be basinga obungi ababi. Abatulaba abalungi ku mpewo zaffe za Dream TV awamu ne BTV ate nga mutuwuliriza ku Impact Radio eddoboozi eriri emabega w'omuzindalo ly'ennaku ya Aida ate maaso ga kamera era mukyala Mpalanyi ne mukulu. Twagala okubebaza okuwuliriza nate n'okulaba programu yaffe ennungi eya abalungi be basinga obungi ababi. Tuddeyo wali mukulu njawulo ki eri mu makkati g'omulonzi n'omuwagizi? Nina kyenfunye wano nti every voter is a supporter but not every supporter is a voter. Kale semantics nzibu ekyo ndabo bakikwatagana n'ekyange nti buli mulonzi muwagizi naye si buli muwagizi tumulonzi. Nesikikiriza nnyo bwe nti omulonzi yes kiyinza okuba n'omulonzi ayinza okuba omuki naye nze definition yange ey'omulonzi nga bwe nkugambye okusinziira mu Uganda wano omulonzi nze neesimbawo okukubwa chairman. Mukulu nje simanyi. Abantu simba n'emabega nze layini yange yeetooloola. Nekolaka neddamu negenda bweti. Gwe nali nvuganya naye. Paka naye ero yadda mu layini. Kiki ekibikutamya mukulu? Simanyi nnyo ku bantu. Siri patient. Toli mugumiikiriza. Naye nga ataba ekyo. Ki ekyatta obugumiikiriza abo? Tewali. Mu byobufuzi kubanga nze ndabira ddala by the time abantu bakuwa that overwhelming support bali bakwagadde bali bakwesize bali bakuwagadde bali kusobola kola rehearsals omanyi twali tukolera awo awantu ngali residential nebagamba nti tubawuganira ekiro tubogola ng'empologoma enkambwe naye nga twali tukola bukozi rehearsals zaffe kugenda kutuwa mu America. Omusajja tataddeeko ekyo yali chairman nti batuwere okukola ekiro mukisaawo okulonda n'ogamba nti kati nze ababeera chairman mpuluguma ekiro nkola ebyange n'owuluguma mu myaka 5 webale nnyo nga nkola kyenjagala wagenda ovaako nga kya bulijjo ng'abantu babategedde nga twagenze ekitegeeza ekiruubirirwa kyo n'okituukiriza. Omulonzi oyinza omuwa omuti gwa sabbuuni ng'ali mukuba agenda kulonda NRM gwe wa DP n'ojja n'omuwa gwa sabbuuni n'akyuka endowooza n'awaddi. Omuwagizi bw'olaba omupiira ogwo njagala nkukiza mpo ng'eyo omupiira abawagizi b'omupiira obamanyi nti owaseno osanga waseno n'ekikondo akuba kakati ate abaawano abawagizi oke babe n'abaaseno owa villa yo omuwagizi ajja genda nga bakola ne practice owulidde alabe ettiimu yange ekola ki ekola etya oyo ye muwagizi owulidde ajja kujja mu bubi oba mu bulungi omuwagizi wo akubeere abagamba batenda kuyirawo omubiri. Kakati gwe oyo omuwagizi abeera ali ku philosophy abeera ku fiimu abeera ku mulamu abeera ku kiddako kukigendera ate wabanga tewali philosophy agikole agibakolera abadde bwe giwandiika toli wadde bawandiiki ndi wa National Unity Platform. Owulidde kati omuwagizi yabeerawo kufa kuba kati olaba ebibiina nga mu America Republic ne Democrat Republic bwe wangula tekitegeeza nti olwo abantu bafukumuke balagewa. People believe in the Republic ne bajjajjaabwe bonna olyaga nti ne jjajjange yali wa Republic na bikina because of the philosophy of the Republic Republic Party whatever. So gwe bw'oba weesimbyewo jjukira olina okumanya ngoba balonzi oba bawagizi. Owulidde kakati era ne mu comparinga abantu bano baba naawangula oba tebaawangula aba DP oba UPC na biki olina okubuuza NRM erina abawagizi oba baki balonzi oba kisse ku buli pati wadde DP wadde UPC wadde no kibiina kye kisinga abawagizi. Ekibuuzo ekyo kyawule ne kibiina kye kisinga abalonzi. Now abalonzi bagulirirwa era nalabye mukaluke NRM
taguliribwa. Mukulu nyina we nalabye mu kaluke NRM ku video nga basimbye layini abalonzi ku layini z'abavubuka nga naye ono minisita azze n'obwenkumi 2,200 olunaku lwa kulonda bali mu layini naye nga minisita buli muntu amuwaako 2 kati oyo aba mulonzi gwawadde sente gwe nkugambye abeera mulonzi. Yes, ye mulonzi oyo bamuwa kitole kya sabbuuni mayindi ye n'ekyuka. Owulidde kakati ate ekyo bw'okitunuulira okukinnyonnyoka okutuukira ddala ku bottom line yakyo nti omulonzi the fact nti alonda ku olwo nga oluusi aguliriddwa nabaki nabugulirirwa. Still ekibuuzo kyange kikyadda kuki nti ebibiina bino byonna ani asinga abawagizi ani asinga abalonzi? Abalonzi kintu kizibu. Kakati we tuli wano Kyagulanyi concentratinze ku bawagizi era abantu bonna bagoberera Kyagulanyi kusaawe bawagizi bali royo nnyo tebayi like blind omuwagizi ye ne bwokola ki kyonna kyakola express asigala president asigala fada Arsenal ekubye goal 6 Manchester omuwagizi wa Arsenal yaga nti kale kyonna ekijje omulonzi yaga ayasa ningereza temuli makulu okitegedde kakati nze nkiraba bwenti ekiseera ekisinga erina bawagizi NRM erina balonzi bottom line neba nti therefore since abalonzi bagulirirwa therefore alina sente yajja okusinga abalonzi. Owulidde tebajja bagulirira abalonzi baffe abalungi temukkiriza bagulirira mu kubagulirira y'ensonga lwaki abantu beetamu ebyobufuzi mu kubagulirira y'ensonga lwaki mubeera n'amalwaliro naye nga temuli ddagala mu kubagulirira y'ensonga lwaki mutambulira ku nguudo naye nga zaabinnya mu kubagulirira y'ensonga lwaki emitima gy'abantu abakulembeze ab'ensa bakooye mu kubagulirira y'ensonga lwaki kigenda tubeera kizibu okufuna Uganda empya. Toleeta nnyo busungu bwo mu kintu kino. Si busungu. Kubanga okugulirira kintu kifu nnyo. Anti naye kye tuliko nino kivumirira. Nzira oyagala kunzijja ku kibuuzo kya NRM erina ki nkugambye. Ogambye erina balonzi. Lwaki? Kubanga okuba wa sente ne bakyuka, okuba wa sabbuuni ne bakyuka, okuba wa omugaati ne bakyuka. Kale tunuulire eggwanga ng'omuntu akyukakyukira ku mugaati. Kaakati nno balina bawagizi. Kuba kufa kukola ki? Kufa kuwona. Okitegedde? Ekitali nnyo mu NRM. Ebiseera bya NRM byaggwaawo. Ebiseera ebyo byaggwaawo byaliwoko. Naye kati byaggwaawo. Ngaffe mu mizannyo tuwandiika nga star main character. Star tafa. Issue gy'abaaliko oba kyabagoba kiba a matter of death and life and death. Omuntu kasita ofuna ekintu ekyo nga kyakufa na kuwona. Noga nti oba kufa kukola ki? Kufa. Nina muganda wange yalaba ekkonkome ku muti. Owulidde? Nina amakonkome amanene agaliko bbulu. Walirabako eryo? Nali ndirabyeko. Munnaye ng'aliraba. Gabeerako bbulu ka greenish ka yellowish ng'aligoberera aligoberera naye omuti alinya bwayagala disi twalinanga oluyimba lwe tuyimba nga baluyita sekonkome siriikirira nkwambika oluki olusanja kwambika olusanja wakonkome siriikirira nkwambika oluki
yimba twandiyimba nga tuli bato ng'agoberereko ayagala ali mbu aliambika ekisanja nga bali kulula abaana abato twayinanga eddalo okwata ekkonkome ne mulisiba muki akawulutu nekisika bwe kati munange ng'alinnya nalyo likola ki lirinya paka we lyatuukawa waggulu nelikoma nelikyuka nelibuuka limugwire teryabuuka manyi bwe likyuka nagwa awo muganda ffe baali bamuyita Charles nakandi bwe lyatuuka n'alitunulira ndowooza mu maaso n'amanya nti kati giwunye konkome edduuka liriba wansi Charles gye yalaga yawere kiki kyengezaako okukola tuve ku konkome labayo owulidde tulina amakonkome mangi olwaleero agatuuse ku ntikko nga tegakyalina kyakukola okujjako okukyuka emisinde gagambe nti kaakati kama mbaaya twambalagane. Ekiseera kino tulina amakonkome ago nga terikyalina gye lidda balitutte oli aligoberera alyambika olusanja balitwala nti guweddeyo ko wakonkome endagawo sikyalina gyenkola ki gendaga option eryeki awo wasinga okuba entiisa awo wetugenda nno oli mutuufu wetugenda 2026 naye bannayuganda bali ready oba tuli ready okwambalagana tuleme kuva ku muti kugwa twambalagane n'ekkonkome oba yeffe ekkonkome bandi nze ndaba nga nange ndi kkonkome kubanga banyigirizibwa ekimala tokyalina gyodda sikyalina gyenzira kyova olaba nga ngamba nange kambyenyigiremu ku ssa eryo nga tokyalina kyodda ng'ofuuka konkome n'ogamba nti kaakati ate onomanyi seba amakonkome ago gakyusa n'ekkala bwe liba litidde ebyo ekkala ekyuka amakonkome omanyi galinga emisota nago gakyusa kkala chameleons kati amakonkome mangi nnyo mu ggwanga muno kaakati tegakyalina bwe gakola ki bwe gagenda buli muntu awulira yakoma buli kyakoonako alinga akoona ku lwazi n'olw'ensonga eyo ensi ekulaakulanye oba eri civilized oba engunjufu yandibadde erowooleza mu bawagizi naye olw'okubanga ebibiina byaffe bisinga tebirina ddala philosophies ziri awo oba birowoozo biri awo ebyenkalakkalira kwe bisibira empale ebitalikyuka nebanga bayibuli bayibuli nega nti alijjamu ekimu oba aliyongeramu zimusanze constitution yamwe naye yandibadde gulugulu era nga abagigoberera bagikiririzaamu nga ddiini temulimu ebyo nti ate mbadde mu DP ate kategeeze mu NUP ate mbadde mu NUP kategeeze mu UPC why ate naawe sikunenya kubanga buli gy'onoolaga ojja kusanga tebalina gundi eyo bo kye bawandiika mbu ye manifesto what you are going to do ebintu byemugenda okukola ki okukolera eggwanga eyo eba manifesto but manifesto is not necessarily the philosophy and the theme which determines that manifesto, which brings the fundamental change or which gets into the people's heads. Tegenda kubeerayo fundamental change tebabalimba ate banaatulimba ebiri fundamental change kye Africa tuli oba tuli twakyogera nti Africa yanyagibwa n'amaanyi partitioning n'amaanyi namundu baatugabanya naki namundu okitegedde era ne bagitulekera kati emundu eyo yeriwo bw'otoba na mundu tokola kiki tolya bw'obanga tolina mundu tolina kyogamba muntu mulala ate nga the same time naffe nga bannayuganda emundu tuzitya ekiva mu mundu si bulamu ekiva mu mundu kufa
ekiva mu mundu yonna gy'olabanga bakookinze bwe bati kuba kufa naye abantu bali ready okufa. So eyo ye point. Oba gavumenti eriko eri ready okututta kubanga ye eri ready okututta ne tuli ready okufa okusinzira ku by'ozoolaba mu ggwanga. Lwaki tuli ready kubatta? Okubatta nti asina mu mundu. Tewali birala bika butwa. Mukulu Bayibuli egamba ku mateeka 10 nti totanga. Naye terina bwegambira nti towanga muntu butwa. Anti omuwa obutwa oba omusi. Oyinza omuwa obutwa obw'enjawulo. Omwenge bw'ogulira omuntu omwenge oba omugulidde butwa. Naye aba tafa. Nenca nga ng'omugulira omwenge nga gwe noyisayo missions zo. Butwa slow death. Olidde naye nze kubeti Bayibuli terina wetugambira nti ki temuwanga bantu butwa. Naye ng'egamba nti totanga. Naye obutwa slow death si kufa. Anti slow death kufa nako kufa. Owulidde naye nze kyegambye nti gwe ogamba mbu gavumenti yeeriredde tukola ki okututta. Kugamba nti gwe lwaki toli ready kugitta. Anti nze nkyalinamu n'ogamba mbu tolina muntu. Nze nkyalinamu ak'obuntu kali. Nkyalinamu kali ak'obuntu. Ayiwe options neŋŋamba nti wano ekirungi kyekiriwa kuwanika n'empaayo obuyinza oba kutta ono akimye. Wano bannayuganda kati n'obagamba nti ani ayagala okufiirira Uganda tugende ku City Square wali batukube tufe. Oyinza okusangayo abantu abangi oba abato. Naye nga njagala okukutegeeza nti tewali muntu atalina kyakufiiririra amalako. Oteekwa okuba ready to die. You have to be ready to die for that you believe in. For your calling. Kuba calling iyo ki? You have to be ready to die for that calling. Ekyakuyingiza DP ki? Calling. Wagirabayo mu DP oba nedda. Wajjuza foomu ki? Ebintu ng'ebyo. Kizibu nnyo era nze ebintu ebimu bikola ki? Bannayuganda baveeyo naye ate kyobuuza nakyo kifu kubanga nze nvuga nti ekkonkome liri bwe lyatuuka goloba terina girikola ki? Oba oyagala oba toyagala. Lirina okudda. Oba oyagala oba toyagala. Kuba terigenda kubuuka, it does not fly. Ng'abo abaagala okutta naawe n'okola ki? Oyagala okubatta. Kubanga ekkonkome liri amanya onayagala kunzita. Kolyo nti kale. Nange kati kanzireyo. Twambalagane. Kubanga nakuwa ennwana ziri. Ogenda okukomekereza ng'ate obwedda aligoba yagudde ekigo. Ekyamaanyi ekyakabi ekyamulesa n'omugongo mulumu okumala wiiki 2. Owulidde. Agobe ekkonkome. Oligobera ki? Era ojjukira nagamba nti ennwana ziri mmeka? Ziri 3. Oli bwakukomya ayita dduka oba mwaŋŋange mukubagane oba muteesaganye omurehabilitate. Ekyo kiddamu buli kanaku. Ennwana ez'emmeka? 3. Dduka mwambalagane oba kola ki? Mujjete ebyokulwanyisa. Mwambalaganire wano. Then oba si kyo ekyo wano waliwo kyeboogera nti zaabike emipiira. Zaabike. Ekkonkome bwe lito bwe lyagamba. Nga lituuse eri ndega nti kakati zaabike Charles. Oyagala kunzita kati Charles emisinde giyaddu. Kakati omuntu bw'onootuusa waggulu eri ku muti amakonkoma amangi ne gakyuka beegati ojja kulaba baCharles bwe badduka emisinde. Alawo tutandika kuwulira Charles ibiiraawo, Charles ibiiraawo. Charles ojja mulaba baCharles ojja bbala. Mukulu. Kiki ekisinza okubittira ddala? Ekikola ki? Ekisinza okuttira ddala ebyobufuzi by'eggwanga Uganda. Ffe bantu baaliyo. Tuli omanye ffenna wano mu Uganda tulina problemu yaffe. Ate abantu abasinga tebagira.
tetwagala tutya success. Nedda tetutya success oba tutya ebikolebwa okubeera successful. Kwegamba tutya obugagga n'obwavu byombi tubitya. Osanga omuntu nga talina kyakola ali awo wakati w'obugagga n'obwavu. Ngati eno kiki tewaliyo sente nti abo tebabba nsibe abo babbi. Ayi bamuga nti eno tewaliyo nti babo eyo nasobolayo nga njagala kwenyulula kuva mu bwavu kuddawa omusanga ali awo talina kyakola ki. Talina kyezaako. Ukitegedde? Ekirala kati ekyo political okirelating otya mukulu njagala omulonzi oli okukikola ki okirelating otya nti okugamba nti abantu ffe kizibu kubanga ffe ebyobufuzi tubyagala njakuwa ekyokulabirako kyange. Teri gavumenti wano kankubuulira ekizibu kye tulina. Teri gavumenti wano yali efudde ku muntu okuggyako eyamuteesa omuteesa owokubiri taata wa Kabaka kati. Tewali gavumenti efudde ku bantu okusobola obasikiringa n'okubawagala n'okubazaamu ekitiibwa okusobola okubanga they get sustained, they can sustain themselves. Kakati ebyo bitwala confidence y'abantu. Bannayuganda balina low confidence. Exactly. Ate low confidence. Their esteem is really low. Confidence eri very low mu Africa kumpi yonna. Because of our history. Bw'oba tomanyi Luzungu toli mugezi tosobola kwogera toyambadde suuti tosobola yimirira mu bantu babitiibwa so whatever mu parliament tokkirizibwa kukola ki tokkirizibwa kwambala lugoye lwo. Can you imagine oyinza otogana omuganda okwambala body gear agende mu parliament? Lwaki tajambala? Lwaki ogaana okwambala olubugo ne weesiba olubugo okwambala kino kye bambala omushanana? Nze parliament eyo yandinyumidde nannyo nga abantu bazzeemu mu ngoye zaabwe babasibyeko esuuti. Ebyo byonna ye mindset ki? Mindset change. Now, that low esteem, that low confidence yetuleetera to do anything ng'oli akitulagidde. Owulidde? Oli bw'anajja n'aggamba nti kola kino. Tetulina way out. Renew your ID. Nakudduka misinde. No renewing. Yeah. Nenga so low esteem gye tulina nga Africa olw'enfuga eyatufugibwa okuva mu 1800 abazungu. Ate abazungu abo ne baleka abaana be ba trainings nga basomye bulungi. N'abasirikale abaali mu magye gaabwe nga babatendese bulungi be baamini n'abasomye eno be Babu Mayanja Simba Mayanja Nkanji aba abasajja abasooka okufuna scholarships okugenda mu America okusoma Babungereza. Okitegedde? So babalekamu kiri ekyentiisa. Abazungu balekamu ekyentiisa ekikyaliwo naye olwaleero nti omuntu okubanga otegeera olina okubanga omanyi okuliisa wuuma byonna ebintu ebifaanana bitya ebifaananako bwe bityo. So low esteem is part of our problem. Bwe tukomaawo nate saagala topic eno ngireke bwe nti njagala tubuulire bannayuganda mu kaseera kano ke tuddamu kiki kye tuyinza okukola okulaba nga we rebuild that esteem, okulaba nga abantu baddamu ne bafuna essuubi mu byobufuzi. Tubasiibudde mweraba mwebali tuuliza n'okutulaba.